Alright. Wetwogerera nga bwe nabagambye olunaku lwaddwalo lwenna jja nekola information eyali ey'ebyokwerinda ne mbategeeza nti amagye mangi agavudde mu ggwanga lya Rwanda ne gayingira Uganda ne intention eri eya kudita. Ekigenda mu maaso olwaleero omanyi nabagamba bano abasajja balowooza tutegeera nnyo. Waliyo omanyi tulina omukago gwa East Africa gubeera ne interjoint military training sessions kati interjoint military sessions kuno badde ina kubeera Uganda kati ono mumpembe obanze mbadde mbatrackinga bulungi nnyo ku mission zaabwe. Mission yali nti ono ayagala kufuna backup era backup kyovula nti bataddeyo nga maze okufulumya ne baleka bafulumya post eziraga nti amagye ga East Africa gazze ku traininga mu Uganda. No, baagala kubuzaabuza information. Ekituufu kiri nti amagye ga Rwanda gayingidde mu Uganda nga backup okugezaako okunafuya amagye ga Uganda security ebange etwalibwa Banyarwanda. Katulwadde tuli busa gali gayingidde mu agalabye naye ku lunaku olwajjo oba ku lunaku lwokutaano akawungeza kakeesa ku lwomukaaga era amagye okuva mu ggwanga erya Rwanda agawera 300 bweddu gatuuka ku kisaawe Entebbe era ne gafutwalibwa bulungi nnyo ne gatuusibwa bulungi nnyo gye galina okubeera era kati gye geewogomye okuba nti gye gali gano tegagenze geri baagadde bakyuse statement gye gadde kibaga bulungi nnyo. Amagye gazze ku kisaawe bazze abasirikale 300 bajjidde mu Rwanda Air batuuse ku kisaawe Entebbe ku ssaawa z'abadde nnya zennyini ez'akawungeezi ne bavugibwa bulungi nnyo ne batwalibwa e Nakasongola eno gye basiisidde olwaleero. Kitegeeza amagye mangi gakyayingira okulaba nti bagenda kulipoisingibwa abasirikale bonna aba UPDF. Akakodi akaliwo kaliwe kati baagala nnyo okuddira amagye ga UPDF ogajjako emmundu zonna era nga ne amale zonna zibenga zikuma abasajja bana Banyarwanda nti batandikira okutta ba indigenous Uganda nzidala bali magye kijja kubanga tewali basobola kudda okwetaasa okuba nti balina emmundu bagendo jijja okwetaasa. So nekyo mukitegere bulungi nnyo n'amagye amala gazze tebabalimba. Era bwetwogerera essaawa zino munnange munnaffe muganda munnaffe muna Uganda General Katumba Wambala embeera gy'asiba oba obulamu bwe si bulungi. Era wiiki yenyini bagamba nti omukyalo omunyalala bali alina yamuwa obutwa yamuwa wiiki eri nga bana bategeeza bwetwogerera embeera esi nnungi era nga muhoozi Kanyerupama Lukwata Junior ono yawadde ebiragiro ebipya ebikakalina abasajja ba SFC abeetolodde amaka ga Katumba Wambala n'abagamba tabaako wadde waalagana okufuluma mboba agenda kufuna treatment mu nsi yonna oba kugenda mu East Africa tageza n'afuluma alina kubanga afiira mu nju oluvannyuma mulagire nti yafudde naye bamuwone. So Katumba Wambala ebiragiro ebimuliko byabutafuluma ggwanga lya Uganda kuba akuwawalaga information yafulumye era kyekigenda okuba nga kikolebwa bwe kigenda maaso. Information endala eri bweti mwenna abasajja n'abakazi bana Uganda olingino abakyasavinga mu magye ga UPDF enteekateeka namutaika y'okubajjako emmondo omulundi ogusembayo etuukirira era egenda kubeerawo nga gana amagye ge mulaba agazze gali agajja nagana agazze olunaku gajja ku lwokutaano agalite ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 4 ez'ekiro gagenda kuba gatekinga over control of ammunitions and orders nga mujja kuba temukyalina kintu kyonna kimwogera okujjako batta mu kimpowoozi nga mulabe kali ka video kembazanyidde kano akamunaffe ono eyaserengese Kaganga olw'okuba nti bwe tubaga ebintu bino muluza tusaaga jalanziremu kabazanyira akazannyo ka video kano mulyoke mutegeere sigenda kuzanya sound kuba sound nene Yesu Kristo yasukira mubafu asobola. Haleluya ulimi lwatulesti Yesu yewakisa. Alright, ndoza mukitagidde bulungi nnyo mwebereremu bwe kinaalya nga tayogedde tasonde kwerwanako kiri gye muli. Alright, nga nfundika information eri leero njala mutangire General kale Kayihura omusajja ono ate nga sinagenda wano manyi yo seri ku video kuno kwoli kale kwali kandi kwoli muri mu kisenge ekyenjalo mu State House ne batemu banno be wasindise muri mu meeting y'okutemula banna Uganda gye mutuddemu olwaliro nkimanyi mu buli mu kisenge muteseza kati mugalide muri mu indo cross meeting nenga bonna basasinyibo aba leading assassination group muri ISO SCMI
bona bali mu meeting closed door naawe mwagala kutemula basajja ba UPDF na kutemula basajja baganda meeting mujiri mukanuzo kwa mugenda jimala omutudde ku video mujiraba watongere sawa zino kale Karekezi Kayihura omusajja yeyito omunyi ya Uganda kumbe musajja munyarwanda gerinnya lya kale litegeeza Karekezi nzize nkibasomesa abasajja bano bakaba frejinga yeyita kale Kayihura erinnya ya Karekezi n'alisalako kutudivert yobo kubaguzabuza omwami ono amanya gamatuufu ye Major General Karekezi Kayihura gemanya gamatuufu musajja munyarwanda wedde emirimu era ku lwokutaano oluwedde ero netukubimba begalo nolwennyini kubanga olwera Sunday omwami ono yayingiza container 10 eza 40 feet nga zino zijjuddemu amajambiya nga gava mu ggwanga erya China amajambiya gano gagenda kukozesebwa mu kutulugunya n'okutemula bannayuganda bano abasajja balina ekintu kye bapulaninga mu Buganda nkiddamu kino video muli gijjayo ne mugibuulira abantu nti musajja kino yakibagamba waliwo olukwe oluteeketeeke olugenda okukolebwa mu Buganda okutemula abasajja bannayuganda n'abaganda basangibwa mu Buganda kale Karekezi Kayihura yakulidde ebikwekoto byonna ebyokutemula abaganda ne bannayuganda mu Buganda ekisookera ddala containers 10 ezayingidde ez'amajambiya nga za 40 feet zayingidde era zayingidde lwakutaano nga za amajambiya gava e China zino ezimu zasindikirwa ne zigenda mu makage agasangibwa Seguku eyo bataddeyo mu makage Seguku n'agenda ezimu ne zigenda ku makage agali empoma ku satellite mu bitundu by'emukono endala ne zigenda ku faamu ye erya Ntonde gye bazisitowalinze okuba nti zigenda ku distributingwa okuba nti zigenda mu bantu bano nga bagenda kukola omulimu guno nina emyaka in fact ku lw'okumeka kammala okulaba era ndoza ebirabo byamuteremu bipe nga obudde bukyali ngenda kuweza emyaka 4 ku lunaku lugenda kubeera lwakutaano the coming week next Friday nja kuba mpeza emyaka 4 mumpe ebirabo byange obudde bukyali kubanga nange byembyako byembala ebya birthday nabikooye buli alina ekirabo kyange akimpe ku lwokutaano ngenda kuweza emyaka 44 egenda kubeera birthday yange naye bukyanga mbeerawo nkulidde mu Kampala nensomerako mu byalo nembeerayo ba pilgrims oba abantu betuyita abatambuzi abazze okulamaga ku luno mubaddemu ab'enjawulo abavudde Rwanda bayitirivu nnyo naye ng'ate gye bava bayita ku buli nsala ey'eyingira eggwanga abantu bano mumanyi gye batwalibwa bano si balamazi enteekateeka ey'okujjuza Obuganda ne mu Uganda Abanyarwanda bano bakikoze okuyingiza amagye bayingize n'Abanyarwanda mwali muwuliddeko nti wavuddeyo Abanyarwanda bagenza okulamagenda mugongo bati bano tebaliiko namba okubalaga abamu bagidde mu babases abamu bagidde ku bigere bafuutuse mu side bavudde buli side yonna bavudde Congo babayingiza bavudde ku boda zona noza bayingiza bajja batambula bwe bava banaava wali mu kulamaga kwennyini bagenda kuboolekera Kalamojja abagenda kuyingira Luweero mu Lukoola mu Bende Gomba gye bagenda okusita bagenda kuddayo akakodyo zona plan nteeketeeke abantu bano buli omu agenda kuweebwa ensimbi ettaka ekyokulwanyisa ng'emmundu n'ejjambiya ebyali mu nsi eri y'omulwana mubimanyi bulungi nnyo zino zitunya si firimu mujja kumala kirabako muliko mukitegeere enteekateeka eno ey'ebijambiya bino bagenda bidistributinga naye nga bigenda kukola omulimu gw'omumanyi obulungi ogwakolebwa mu ggwanga liri omulirwano era nga General Karekezi Kayihura yali emabega w'ekintu kino okusanya Abaganda nga bali mu closed door meeting essanzino wenjogerera okujjako nga tennaggwa bagenda kuba distributinga ejjambiya zino mu bantu baabwe abagenda okuba nga balina ejjambiya zino nti singa abawo ekintu kyonna bano beetegefu nnyo okukola ebintu bino mujjukire ku regimu y'omusajja ono ng'akyali Inspector General of Police ng'akozesa ebibinja bye babatemu mu bitundu by'omukono Kampala Entebbe Wakiso battanga abaana ab'obuwala mu Buganda ne babasonseka ebiti mu mbugo ne bajjamu amaaso ne batemako amagulu nga kino kyonna bakikola kutiisatiisa na kutiisatiisa abantu ba mu Buganda n'Abaganda ne Bannayuganda kati ono mwami y'omu yakulira operation zonna z'owuliramu bijambiya ezirimu okutulugunya n'okuwamba kale Karekezi Kayihura yazikulira era nga ne mu meeting yali mu closed door right now mu State House kwa drone yamaze okuinforminga era mu kumontalinga kino ekyo nakivudde mu meeting eyo kyebategeeza ninja kadde bategeeza nti mbalaba museveni ne banno muli mu meeting mu closed door meeting eteesa kuba n'Abanyarwanda bamulagana nga jambiya ge mwaleese ninja era kubuuza museveni kale Karekezi Kayihura kandiho nabo basajja basemwayo bajje musimugira bwe mutuulaawo
mulowooza ensi eno mwagigula muli immortal, you are untouchables, oba mulowooza nti once upon a time tewaliwo bantu balina ndowooza nga yammwe? Let me ask you one thing. Bwe mutuula okumeeza n'omuntu wammwe ne mulowooza nti pulaani zammwe ez'okumigrating abanyarwanda bajjerwane bulungi bayingize mu Uganda bagitaking over nti kigenda ku working out. There are so many dictators in history abali baagala okukola ekintu nga kino. They failed. The likes of Hitler, the likes of Mussolini, n'abala. Kati neewuunya, are you immortal or you think that whatever you think can work out? Neebuuza, omusajja omukulu Museveni oli kaleebolebo kentaana olwota emizimu kikugoba emisambwa gikuyita naye n'otulanga gwe ekizibu kyo kyakusaanyawo bannayuganda oleeta abanyarwanda bateeke mu Uganda. Kati kankubuulire, bannayuganda twemanyi obuvu n'obuddo, ate mu ekizibu kye muyina merongoto bulangata tekyakola. The bad thing, figures zammwe nnyangu zaku identifyinga nnyo. Manyi nti kino kifiire, kino tukimanyi kino kifiire. Omusoga manyi bwafaanana, omulugwala manyi bwafaanana, omugisi manyi bwafaanana, omunyoro manyi bwafaanana, omukonjo manyi bwafaanana, omunyankolo ligino mumanyi. I can identify, Ugandans can identify. So don't waste your stupid time by doing that things. We can identify ourselves, we Ugandans. It is very easy for us to identify ourselves. So tonight you're planning, please, when we're meeting, it's very easy for all Ugandans to identify each other. Very simple and easy. So mufetching about easy come, easy go.